Zabbuli eya 58 ya mukulu w'abayimbi ey'ekyalutasukesi. Zabbuli ya Dawudi. Mikutamu. Katonda abonereza ababi. Mulagira ebituufu mmwe bakatonda. Mulamula abaana b'abantu mu mazima. Nedda, naye mu mitima gyammwe mulowooza kukola bubi, n'emikono gyammwe mukola bya ttima mu nsi. Ababi bakyama nga bakyali mu lubuto, basobya okuva mu buto bwabwe nga boogera eby'obulimba. Obusagwa bwabwe bulinga obusagwa obw'omusota, balinga ssalambwa eritawulira erizibikira amatu gaalyo, eritawulira ddoboozi lya balozi newaakubadde nga baloga n'amagezi mangi gatya. Ayi Katonda, menya amannyo gaabwe mu bumwa bwabwe, omenyere ddala amasongezo g'empologomento. Ayi Mukama, baggweewo ng'amazzi agakulukuta amangu, ng'omuddo balinnyirirwe bawotoke, babe nga bazikirizibwa. Babe ng'ekkovu erisaanuuka eriggwaawo, era ng'omwana omukazi gw'ataasa atalabanga ku musana. Entamu zammwe nga tezinnabuguma n'amaggwa, oba ga kiragala oba ga kwokebwa, gonna agasaanyeewo. Omutuukirivu alisanyuka bw'aliraba okuwalana okwo, alinaaba ebigere bye mu musaayi gw'ababi. Abantu ne balyoka boogera nti mazima waliwo empeera omutuukirivu gy'aliweebwa. Mazima waliwo Katonda asala omusango mu nsi.